bwe yali ayogerako eri eggwanga nga 2 omwezi guno, Pulezidenti Yoweri Museveni yalagira Minisitule y'ebyobulamu ettukize buto omulimu gw'okugema obulwadde bwa COVID-19. Minisitule y'ebyobulamu yasitukiramu n'etuusa eddagala erigema COVID-19 malwaliro gaayo n'ag'obwannannyini. Vaccines zaffe twakazifuna zirina shelf life nga y'omwaka gumu, so zonna ziri safe. Abantu batuukirire malwaliro gaffe bafune vaccines. Kyokka we butuukidde olwaleero ng'abantu tebanajjumbira nteekateeka eno mu malwaliro nga lino erya Kira Health Center 4 mu munisipaali y'Ekira ekifo awagemerwa obulwadde buno tusanze kikalu. Era tufuna wakati w'abantu 10-15 n'abiri olunaku. Tulinawo ekika kimu kye bayita Johnson & Johnson era kye tugema. Abajja mu kiseera kino be baagala okugemebwa omulundi ogusooka. Bano abalala bafuna booster bamuswaba. Embeera eri ku Kira Health Center 4 teyawukana nnyo ku eyo eri ku ddwaliro ly'e Mengo. Eno nayo abantu abajja okwegemesa bakyali baalubatu. Abantu betusinga okufuna babaze kufuna second dose ne booster dose naddala abasuubira okufuluma eggwanga. Kati waliwo enkyuka. Olunaku tulaba wakati w'abantu 225. Twagadde okumanya lwaki abantu tebajjumbidde kaweefube ono. Tusuubira nti olw'okuba tebakyalabawo nnyo bulabe, tekiringa ng'omwaka oguwedde amalwaliro gonna we gaali gajjudde abalwadde ba COVID. Olw'abantu okuba abatono, amalwaliro geesanze nga galina okuzzaayo eddagala erigaweebwa okugema abantu. Tukolera mu Minisitule y'ebyobulamu okufuba okulaba nti wabawo vaccine ziba zisigaddemo ate zitwala mu tterekero nga bwe nkugambira nti tulaba wakati w'abantu 225 zitwala mu tterekero ate okulinda olunaku olunaaba luddako. We butuukidde olwaleero nga gavumenti yakatuusa ddoozi z'eddagala erigema COVID-19 eziri eyo mu bukadde 48. Kyokka abantu ebitundu 59 ku 100 abali waggulu emyaka 18 be baakafuna ddoozi 2 ez'eddagala erigema COVID-19 naye ng'ekiruubirirwa kya gavumenti kyakugema abantu obukadde 28 n'ekitundu. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.